BOCAT TV neera naye tebasobola kugamba Church of England nti tukugobye mu Anglican Communion. Church of England esobola okugoba bano mu Anglican Communion esobola okuzaalokola kwegatta Nigeria, Uganda, fine ne beegatta ne bagamba nti kati kankubulire Peter tusegulire oba tukoze kibazo zomanyi si kyalimbibwa. Bishop gundi ono bw'avaayo ku Bisiyaga Ssenyonjo mu 2 bagamba ne basooka ne bayomba ne bamugoba ne bamukkiriza n'asigala ng'akyagenda Bukoto ku St Andrews wasabira n'aperereza obuka n'abutwala n'atandika okubiyigiriza Ebisiyaga ng'abutwala mu kibiina kye kibayita St Paul Peace and Reconciliation Center. Omuvubuka baba bamuyuziza emabega nga bakuyuziza nti tufaayo n'omukyala naye first time ayinza okuyulika naye ojja kuwona otereere full stop. Naba nti omulimu gwe ku reconciling yagenda ne mu State Department yakomawo okuva mu America nga bamuwadde $5,000 Bishop Ssenyonjo 2-3 Jane Robinson ne bamutuuza e New Hampshire mu America. Church of Uganda n'amawanga amanengayo tubigenda bivaamu tebabivaamu. Rwanda UK ya pulling out. Amalala gonna tubivaamu tetuvaamu ate bakyandika okunoonya oba wali abatali ebisiga atukolagane nabo nga ne basigala akasente akajja tomalaga kata. Come on. Now, okuva olwo bawodeininga Bishop omukyalo omusiyazi e Bungereza era ne basigalamu ne bodini kati last year that was 2002 bayita ba bishops bonna ba primates e Bungereza kakati bwe babayita nti bagende bateese bakole reconciliation n'abasiyazi kati banecha ne bagamba bano bakazimba n'abalala ti singa mubadde mutuyise nabali twandigenze nefe tetuyinza kujja kutuula ng'ate ne basajja babali we bali ne bakazi baabwe we bali ate same sex era kikya ne bagamba titujja nakati ndoza tennatuula kati bagamba baagala bamala okutuula emwana kakati kankubuulire bw'oba oluddewo okumpasa tolwawo konoweeka tukalinda kusaaba kita emyaka okuva 2-3 bagamba tugenda kuvaamu kati myaka 2 babeera serious. Anyone prudently would have said okay ekyo kikoze ekigani omukazi anaanoba akugamba nti naanoba buli wagamba nti ngenda nno kunoba akati oyagala ki sooka ompe ennyumba eri tikale eyo njikuwadde kati bw'otompa kino ngenda kunoba kati biibano eri yakasente akavaayo tekalekeka mbuze ekirala kaakati sooka oliddeko nolwekyo twava mu bufumbo Peter kibazo bw'oliba oyagala nnandubulula obufumbo ngenda kujjambulambulule obufumbo obukolebwa kati mu makanisa wonna Catholic Anglican tebabuyita kati babubatiza holy matrimony kuba abantu bazibe b'amaaso but the real sense it is tubuyita legal marriage. What is wrong with it? Now bakugatira mu church church egamba tegattulwa bogende wa registrar bakugattulwa bogenda manya mu kooti ofuna divorce bofuna divorce n'ogende wa registrar ne baddamu ne bakugatta ewa registrar kakati atosobola ogenda mu church ne bakuwa omukisa ewaffe tetukuwa. Church of Uganda ekikola ba Pentecost bo tebeetaaga n'ebyo basobola okugattira ewa akayiwa n'ogende wa Serwadda naga nti leeta omulala okiraba. I'm not telling you lies. I've had cases kati kankuwe kino nina kazini wange kuba obeera osobola n'okuchallenginga mu kooti bw'oba tewafuna. Nina kazini wange bamugattira ku Baptist filing for divorce. Baptist abawano tebamanyi Baptist is part of the Anglican Communion mu America. Baptist Church is part of the Anglican. Naye kati wano eri independent. Wano teyeeraba bwekyo kubanga okutuuka wano yava mu America. Naye mu America the Baptist Church ne Presbyterian Church bali part of the Anglican Communion. Ate Baptist Church mu America yo section yemu yakkiriza Ebisiyaga era babitongoza era bagamba they are affirming to homosexuality. Now bamugatira ku Baptist Church filing for divorce bamuwa divorce n'agende wa registrar ne bamugatta ne bamuwandiika bamala omuwandiika n'agende Namirembe n'agenda n'omupya Namirembe mu cathedral naliko ku mukolo he's my cousin ne bamuwa omukisa ne bagamba nti ate bo tebagatta ate bo bawa omukisa ne mbuza what is the difference once you've condoned era kye neewuunya be ba Christians okusiriwala ne bakondoninga divorce ne remarriage mbavumye ate bwe mbate mulina magezi. You condone divorce and remarriage Bible jegaana Yesu je yagaana ate ne mugaana polygamy Bible jetegaana. Polygamy ayawukana atya ne polygamy?
polygamy is the broad word. Omusajja asobola okuba n'abakazi babiri basatu n'omukazi asobola okuba n'abasajja basatu babiri. Uliriza polygamy ye broader word. Kati gabulaba nti mbisiyaga homosexuality ye word ye broader term defining abantu bano: lesbians, gay, bisexual, transgender, abo abantu abana. Queer abo beeteekako buteesi. Intersexuals nabo beeteekako bweteesi. Ne the 4 LGBT ekyekyogerwako. Kati broad term ekidefining ye homosexuality. Kati ne wano nawo polygamy kyeki broader word niye tujjamu tugamba polygamy omusajja tasobola kuba omukazi tasobola kubeera n'abakyala n'abaami basukka mu tewali precedent yakyo mu byawandiikibwa wadde mu Bayibuli wadde mu Qur'ani wadde mu mpisa zaffe ng'Abaganda oba ebyobuwangwa. Nepal balina empisa ya polyandry. Abo that's a small group. Naye broadly tewali bantu bojja kusanga nga bagamba ti omukyala asobola okubeera n'abasajja abasatu abana. Kati ate ye omusajja mu buwangwa ng'Abaganda ng'Abanyankole ng'abaki tubadde tukikola African ne mu Bulaaya. Speaker nti ku luno everyone must stand up to be counted. Eteeka ku bisiyaga ekulwanyisa ebisiyaga yalikomezaawo n'afuna mukunywanyi wange munnamateeka mukwano gwange Asumaani Basaali yamuvinga yaga nti kino kakijje era luli yawagamira nvula okunoonya nga nkujjukira nti omulundi guli nali naawe ng'oga nti ate etteeka ligenda kulemaza bulemaza galiwo nga gw'ogamba waliwo amateeka agaali gakola ki gamala ne litwalibwa mu kkooti ne liwawaabirwa ne lisuulibwa mu kasero. Kati omulundi guno likomawo ekisooka nti gali amateeka age wali ogamba nga galemeddwa okukola suddenly tuyina wishwash tuyina suddenly abantu buli wamu boogera. Kati nalabye amasomero buli somero litimba wano tetukolagana na bali babisiyaga wano tetukola bwe tuti tetukola bwe tuti kitukubye suddenly kiri wano ndaba abantu engatto kuliko rainbow soksi ani Peter Kibazo kinkoze bubi nnyo okumpita nga basaalirwa taliiwo nandi questioninze credibility y'emateeka era ne speaker era neewuunya nnyo abantu abo abali mu parliament bwe batandika okuwuddisa bannayuganda nti tewali mateeka bazze bakikola buli lwe tuba tugenda mu kulonda bakikozese nga political platform. Bwe twali mu 2009 nga tujja ebisiyaga bya Pastor Robert Kayanja abaana be yali ebisiyaga batandika okuwuddisa abantu nti tewali mateeka yeetyo obuzibu tewali mateeka. Byono byogamba byakusibya nze muzira wa Uganda mu lutalo lw'ebisiyaga Kaguta bamuleeta ne bamuteekako ninga nze ndukulembera. I spearheaded the fight against homosexuality. Si Yoweri Kaguta Museveni, si Speaker Kadaga, si Anita Amongo, si bano babasaalirwa. All of these are opportunists abalaba ekintu ekiyinza okubatunda ne bagamba bakibuukire. Bulijjo njogera nti waliwo ebisiyaga waliwo balabye nga bavaayo. They've all been silent. Twatulugunyizibwa mu mateeka nga bakimanyi. Abaana poliisi bakutte bakyusiza statements. Cases z'ennyambi ez'abantu abawaabye ku misango gy'ebisiyaga ne batulugunyizibwa mpitirivu obungi. Olowooza lwaki president yateekawo ekitongole ky'amateeka ekiri parallel to the judiciary mu State House. Injustice egenda mu maaso. Olowooza lwaki abantu basazeewo okutwalira amateeka mu ngalo. Now, etteeka fu era ndibabuulira ekisooka tulina amateeka. Section 145 eya Penal Code njirina wano ssebo. Penal Code osobola okugisomaawo eyitibwa sex against the order of nature. Sex against the order of nature egamba nti omuntu yenna bw'anaakwatibwanga mu kikolwa nga yeegadanze mu ngeri ekontana n'obutonde aba amenye etteeka era ekibonerezo kusibwa mayisa. Bw'agezaako okukikola n'akwatibwa asibwa emyaka 18. Section 148 ya Penal Code ogiraba ono ssebo
buli lwogezaako okutongoza ebikolwa ebyo ebyobuseegu okitambuze okyagazisa omulala etteeka ligamba wano nti any person whether in public or in private commits any gross indecency with another person or procures another person to commit that any act of gross indecency with him or her or attempts to procure the commitment of such acts by any person with himself or herself or with another person, whether in public or private, commits an offense and is liable to imprisonment for 7 years. Bwogezako kitumbula osibwa emyaka emeka 7 lyetteeka eririwo. Kati kyembuuza bino bividiyo ebitambula bino ebyobwerere bino okugamba baana nti bino ebintu birungi mujje mubiyingire lino etteeka teribakwata. Now 2 section 145 gina kusomedde osibwa mayisa mu 2007 President Yoweri Kaguta Museveni yateeka ku tteeka lino omukono gye bayita Penal Code Amendment eya section 129 eya Penal Code yiyawo. Era mu Penal Code eyafuluma kati eno yempya ogiraba act gundi eyo eri incorporated section 129 eri incorporated era egamba bweti section 129 egamba nti section 129A 129 esookera ddala waggulu egamba defilement of persons under 18 years. Ndoza tukisome mu Luzungu oba mu Luganda. Any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits a felony known as defilement and on conviction is liable to life imprisonment. Omuntu yenna eyegadanga n'omwana atanaweza myaka 18 azza gwa nnaggumula. Ekibonerezo asibwa mayisa. Ekyo tekigamba oba busiyazi. No problem, tugende mu maaso. Kasitabeera mwana. Tugende mu maaso. Number 2. Any person who attempts to perform a sexual act with another who is below the age of 18 years commits an offense and on conviction liable to imprisonment not exceeding 18 years. Omuntu yenna akola ekikolwa n'omwana tanaweza myaka 18 mu nsonga bwagezaako okukimukola asibwa emyaka 18. Ekyokusatu asibwa emyaka egitasukka 18. Oli asoose yo yakikoze bamusibye emeka mayisa ono agezaako 18. Genda maaso. Number 3. Any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years in any of the circumstances specified in subsection 4 commits a felony called aggravated defilement and on conviction by the High Court liable to suffer death. Omuntu yenna eyegananga n'omwana atanaweza myaka 18 mu nsonga mu mitendera gino wammanga azza gwa nnaggumula era bwe gumukamuvi attibwa. Esoka where the person against whom the offense is committed is below the age of 14. Omwana akabasanyiza bw'aba tanaweza myaka 14. B. Where the offender is infected with the HIV. Akikoze bw'aba alina siriimu. C. Where the offender is a parent to guardian to the person. Akikoze akabasanyiza bw'abanga ya mukuza oba muzadde wa mwana oyo. D. Where the victim of the offense is a person with a disability. Akabasanyiziddwa bw'abanga aliko obulemu. E. Where the offender is a serial offender. Ekyokutaano oyo amukabasanyiza bw'abanga amukabasanya wa lulango. Kakati ekyo attibwa baagala kunoonya ki kuga nti twagalanga n'ekyebisiyaga tukisibiddemu. Mpuliriza tugende mu maaso genda. Number 10. Oba kyetaagisa kudda nja kudda to clarify. Any person who attempts to perform a sexual act with another person below the age in any of the circumstances in 4 above commits the offense and is liable on conviction to imprisonment for life. Agezaako kukola ekikola n'omwana atanneetuuka mu mitendera egyo egyogeddwako n'agezaako bugeza asibwa mayisa. Genda mu maaso. Where a person is charged with the offense under this section, that person shall undergo a medical examination as to his or her HIV status. Akikoze alina kkeberebwa. Kati tugende ku 7 ne 8 we tujja okukoma. 7 ayogera ku disability. Nannyonnyola kye kitegeeza. Serial offender n'amunnyonnyola kye kitegeeza. Sexual act soko lineko disability tine bwoba omukutte n'omuteekanga wano mu studio mwe tuli ng'amaloboozi tegasobola kufuluma bweru
oba okumitinza aggravated defilement kuba batasobola kwerwanako na kuyita buyambi kitegeeza oba olina kuttibwa ka serial offender ow'olulango kati tugende wano kugundi wano ku sexual act penetration of the vagina, mouth or anus, however slight, of any person by any sexual organ. Nti ekikolwa ekyokwegadanga kwe kuyingira mu kamwa oba mu bukyala oba emabega ne bwe kaba katono nnyo kati ebisiyaga awo tebinnyonyoddwa etteeka liba terikavalinze ebisiyaga ebisiyaga birimu ki mu kabina mu kamwa n'obukyala basobola okukozesa idirido basobola okukozesa obusajja basobola okukozesa ki so erino etteeka likavalinga abaana ku bisiyaga ate ekibonerezo kuttibwa etteeka lino lye baleese lye mutyankana nalyo lye nagobedda lyo ligamba nti omuntu yenna bw'anaakabasanyanga omwana n'amulya ebisiyaga mu ngeri zino ennyo ezoogeddwako ng'alina sirimu ng'alina ki ekibonerezo kisingayo obukakali kusibwa mayisa musiruwala mutya penokodi egambye nti attibwa ate kati muleese eri ebisiyaga nti ate asibwa mayisa ekitegeeza lino etteeka limusibya byayi ku bisiyaga nti kati bo bano akutte mu nnomo we alina kuttibwa naye ye omusiyazi tajja kuttibwa asibwe mayisa 2 etteeka lya bahati lye yaleeta noono looya lyaleeta ono basaaliwo Asumaani era nze simanyi oba bategeera amateeka etteeka looya bw'aba tasobola kutegeera amateeka kutegeera bino byenjogera nze aba tankolera njagala omuntu ali hands on spot on nga bwompita wano tewampise ngo ngambye kumbuuza ku kyabufumbo okimbuuzizza I've clarified nenkugamba nti obufumbo bwe tulimu bwonna obwo bw'ekkanisa it's not holy matrimony, it is legal church marriage which is contrary to what the Bible propagates. Akati wuliriza etteeka bwe baali balikola baalina ekigendererwa abaalyanga ebisiyaga ekasasa baddawa ze nali nsoma ekyambugu ku college school nga tulina Father Make ali abaana ebisiyaga n'abawa fees 1977-78 olowooza abanabe yali baafa w'okulidde obadde tuwulira abantu abali mu bisiyaga mu masomero ag'enjawulo now abantu abo bangi nnyo bakuze ne bayingira system abalala bali mu parliament abalala mu magye abalala mu mateeka bali mu all professions naye nga baali babikozeeko naye abamu batransitinga n'agamba nti awasizza bwasinkana challenge mu marriage arivatinga naddayo gye yava era kyova olaba nga abakazi mbagamba mukuba abaami emigongo tomanyi gwe okuba gye yayitira ayinza okuba nga yayitako mu mpanka naye tojja kumanya kuba tagenda kukubulira yakirimu naye n'akivaamu naye gwe mukuba omugongo akyova olaba nti kati abakyala bannyo babali ebisiyaga. Do you remember sometime back mu biseera bya Spe ne Miriam Matembe abakyala baayimira ne bagamba ti mumufaayo mutya ku bantu ki engeri gye bakolamu omukwano gwabwe mu kitanda kyabwe mu kisenge kyabwe mubaleke oba babikola batya kakati olwokuba abasajja bangi babadde bali abasajja abakyala ebisiyaga alinda ku pastor bale naawe muteeka lino eno Penal Code Act yogerako 129 gy'okwotenga evunaana kaka tevunaana akola bukozi bisiyaga nedda 129 egamba ti abantu bwe banaakwatibwanga nga bali mu kikolwa ekikontana n'obutonde baba bazizza musango era bwe gubakka mu vi basibwa mayisa ate akati awo wenkubuulira nakugambye bwe twali tukola ssemateeka danida norad ebitongole by'abazungu British Aid USAID bye bafandinga constitutional making process baba bagifandinga abasiyezi baleeta ssente zaabwe ne bateeka mu constitution clause 1994 95 bwegenda osoma ssemateeka gigogolingaawo article 21 egamba omuntu yenna taasosolwenga olw'ekikula kye gender luli bakubuuzanga nga kufomu kubeerako sex male or female kati ekyo bakijjako sex bateekako gender kati gwoteekeko oba male oba female oba bisexual nina gye najjuza eriko bisexual eriko transgender eriko binary eriko I don't want to mention kati ebyo byonna biri mu ssemateeka okimanyi nti Uganda erina gye bayita Equal Opportunities Commission bagiteekerawo ki okakasa nti buli muntu yenna gwe bayita minority gwe mugamba ndi musiyazi muki alina okukola alina obulemu omusiyazi malaaya bonna mwebali Equal Opportunities Commission ekintu tekinatagulu kati okimanyi nti kati kankubulire kasito defininga gender
nojjawo sex noteekawo gender article 21 kitegeeza buli omu wa ddembe era mwe bayitira. Nze handlinze case mu high court already tulina precedents ezigamba ti abasiyazi balina eddembe lyabwe, balina right to privacy, balina right to non-discrimination. Okimanyi nti emulago ne referral hospitals endala eriyo gye bayita mapi clinic. Mapi clinic eyo eteekebwamu ssente gavumenti naye nga bagulira basiyazi biseereza mabega. I'm telling you, mu 2017 bajeti yaabwe yali obuwumbi 3 obwa ssente za Uganda. Mu 2018-19 CCM kyekitongole ne kirobinga ne kigamba nedda beetaaga obukadde bwa $8 n'ekitundu era ne babawo obukadde $8 n'ekitundu obwa $. Bwe buwumbi bwa wano 28 You can't check, you're a journalist, a professional man. Go to Mapi Clinic mulago, go to Mapi Malala. Kati ne taso nayo bagiteeka muteeka nayo babateekisawo clinic y'abasiyazi. Kati government yaffe egamba nti wagira bisiyaga Mapi Clinic emulago abasiyazi babagulira ebiseereza emabega. Oba bamaama bazaalira ku ttaka tebibakwatako, oba bafaira mu ssanya tebibakwatako, naye abasiyazi balina okuweebwa ebikola bali ebisiyaga byabwe. Pasamale tuine dakiika 4. Kikusala ki nga bongeddeko ku tteeka lino weeriri diriba oliyisa repealing eno penal code. Bwe bamala ne baliyisa bwe bati abasiyazi bwe batandika okutangoza ebisiyaga e Bungereza, America, Canada, n'amawanga amalala go ne India kutandika kutaganjula mateeka bo babeera strategist. Kati kankubuuze ne bajjawo ne baleeta etteeka nga deliberately etteeka eryo okimanyi kirikola livunula omusiyazi ebisiyaga ng'okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu. Okimanyi ekyo? Omusajja n'omusajja, omukazi n'omukazi. Liri silent ku musajja okulya mukazi w'ebisiyaga. Era bwe batyo baasooka okukola buyindi n'amawanga amalala ne Bungereza. Kati kye tuba tukola tusooke tutongoze silently ebisiyaga wakati w'omusajja n'omukazi. Kati oba olaba era kye nagambire nkirabika tulina bangi nnyo ababadde bali ebisiyaga bakyala baabwe bwe baategeera nti tutandise obajjayo ne baga kati tuleete etteeka naye nga liri silent ku bakyala okubali ebisiyaga. Yet it is happening. Ng'ate etteeka lye tulina likola byonna, likwata wonna. Omusajja n'omusajja n'omukazi 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 n'omusajja nga bakoze ebisiyaga libakwata. Section 145 eya penal code. Oleeta otya ate eddala ekirala batuteza akalippo. Njagala ojjukire nti etteeka eryo bwe baaliyisa luli Bahati yaligoba, gundi yaligoba Justice Stephen Kavumane ttiimu ye eya Constitutional Court. Naye baagano ditaganjula kuba bwe balitaganjula bamaliriza batongoza bisiyaga nga ne gali baga repealinze. Kwajjukira wadde Constitution ebawa eddembe gye baakola naye tewali tteeka lye baali bakoze liba operationalizinga. Kye bazze bakola kwegenda mu High Court ne bawaaba emisango on human rights. Courts ezo High Court ne zikola pronouncements ti abasiyazi balina eddembe. Ojjukira lwe baakwata Victor Mukasa ne munne Yvonne. Julie Victor Mukasa. Ne munne Yvonne baabakwata nga bali ebisiyaga nga balina material gwe bapromotinga ne babatwala ku poliisi ekireka nti bazizza omusango gweyogera ekireka ne bagukkiriza ne babuuza mwatukutte fine twazizza omusango penal code. Naye ate mwe mwamenye ssemateeka. Ssemateeka okimanyi nti esinga penal code mu mateeka. Bano bamenya penal code okukola ebisiyaga n'okubitwambuza naye ate bo ne babagamba mwamenye ssemateeka, mwalinyiridde eddembe lyaffe ery'obwebange ne mutuyingirira. Kubanga eddembe liri nti ani akuggyako eddembe? Bw'oba oyagala okuggyako omuntu eddembe ery'obwebange olina kumala genda mu kkooti n'ekuwa order. Tebaagifuna. Era omulamuzi Stella Arach Amoko omumanyi kati atula ku Supreme Court. Nali naye nga abaana muwala wange ndoze yali graduating twali naye yali graduating so omwana. Nagamba Pastor Male, thank you for the good work. Ne mugamba naye wasalira abasiyazi n'oba waguni. Nanga nti ge mateeka, that is what the Constitution says. Era ne bwe munaagenda wa kasita twamala okuyingira mu rights ekyo that is where we have to go. Tetulina kyakikolera. Kati ekyamagezi bwetatangira neteeka gwoyagala bwe baba baagala nga they are really keen on kutaasa Uganda bakwate ssemateeka bagikyuse baggyemu eddembe ly'obwebange bazzeemu sex male female. Ekirala baggyemu privacy abasiyazi babaggyeko eddembe lyabwe ti omuntu yenna
anaabeeranga n'eddemba ery'obwebange erya privacy okuggyako ng'alya bisiyaga. Ekyo bakikole bakimale. Naye bino byagamba bagenda tutambuza batutomeze mujja kaaba. Omanyi ekiriwo kati bu video obutambula bungi si bwawa bwebweru. Oba wano oyinza obukwata butono nnyo naye babutunda, they are just spinning them around. Kati kye bakoze kwe kutiisa bannayuganda. Kati bannayuganda bataddeko ebifaananyi eby'embaga. Ate si za wano zaabagwira bannayuganda Abamerika balirudda bataddeko okwanjula. Kakati bayambadde Gomez abaana bafe kati buli omu nga bamaze creating friends, buli muntu ali mu kutya. Kati abantu bagamba baleete etteeka, bannaddiini stupidly baliwagidde, bannabyabufuzi bali on board. Speaker agamba leero ku luno temwekweka tujja kuwanika mikono. Let me tell you this, MPs temugeza ne muyise etteeka eryo. If you do njabadi campaigning olw'ensonga etteeka eryo limwagala okuyisa yegenda okuba emmanduso eyokuta ebisiyaga. Era Steven Kavuma Peter Kibazo nkusaba ki abaliyo mwe n'abampuliza ndi ready to come back. Let us tukole chronological programs, mbasomese amateeka gombi, mulaba abasiyazi bwe batusensedde naba infiltrating bali mu parliament batukolera amateeka ninga bamanyi nti balina we bajja oddikubira bo bayiseewo ekyabwe ebisiyaga bibeere okay. Bwe batyo bakoza mu mawanga amalala ge agenda kasitotandika okuzinira ku ntoli zaabwe ne bawogana n'ogira tuleete etteeka abo baba bakumaze kuba kati tewali n'omwalowooza. Nze gwe mulaba nnwanya olutalo for the last 20 years plus, ndi proactive, mpandiisa akatabo on homosexuality, mumpe sente ngafulumye kajja kuyamba okulwana. Esimu zange muzimanyire bogera ku Google ziteekako 0772 479 386 0772 479 386 ne 0702 19 nkaga mutano 11 0702 19 nkaga mutano 11. Peter Kibazo nze Pastor Male akatabo nkawandiise kagala sente okafulumya kajja bayamba. Naye Peter tegeka programs tuziserializing tujje wano n'etteeka eryo nebesalizo muyite wano alage bw'asomya amateeka mwami nvule gyali eyo awulira gundi ajje wano ya moving etteeka ntandiko BOCAT TV neera